Yes, gwe na muganda wange akyekuumidde ku channel yaffe eno Kampala TV 256 nkubuuzaako n'enkwebaza emirimu gy'otuusaako engalo. Lunaku lwa Monday ebintu nga ebitambula naddala mu kisaawe kino eky'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda. Gwe na muganda wange omupya nga gwe mulundi gwe ogusoose okulaba eggulire ku channel eno, nkusaba ogiwe subscription ate gwe na muganda wange okomentinge ate olikinge channel yaffe eno tusobole okuba nga tugikuza n'abantu abalala basobole okubeera nga beeyongera okugigoberera kw'oteeka n'amawulire agabeera gafudde naddala mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda. Amawulire ge nnina olunaku olwaleero, amawulire gongedde okuvaayo ne galaga naddala olukonko olweyongedde wakati mu kampuni ez'ebyamawulire oba media fraternity. Ojja kujjukira nti emabegaawo wabaddewo eggulire naddala nga litembeetebwa TV emanyiddwa nga eya NBS ng'egezaako okulaga bannamawulire abamu abaakubwa side z'e Masaka President wa the National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali akyaddeko side z'eri e Masaka. Bano nno ab'amawulire baali basuubizibwa miliyoni zaali 2 buli munnamawulire singa ayongera okulumiriza abakuumi b'omukulembeze Robert Kyagulanyi ne babasuubiza ne trip eyali ey'okubatwala mu ggwanga erya Dubai. Naye NBS ng'ogitadde ebbali olunaku olwaleero amawulire gongedde okuvaayo ne galaga nga TV emanyiddwa nga eya BBS bwe kivuddeyo ne kitegeerekeka nti buli mukozi naddala abakola mu kitongole eky'ebyamawulire aweereddwa obukadde 2 nga zino ssente aziyise mu muweereza amanyiddwa nga Danstan Busuulwa. Abasinga omwami oyo mumumanyi nga akubiriza puroguramu ey'okubaganya ebirowoozo ng'eno nekyaza bannabyabufuzi, naye bukyanga njego eneegwawo eya wakati wa National Unity Platform ne eyali Commissioner wa Parliament Mathias Mpuuga era ng'ono ye Vice President wa Buganda mu kibiina kino ekya National Unity Platform. Obukyanga abamugamba okuzzaayo ssente obukadde 5 ze yali afunye kw'oteeka n'okulekula ekifo kya Commissioner wajjirawo ddala olukonko wakati wa abatwala ebyempuliziganya Mengo kw'oteeka n'ekibiina kino ekya National Unity Platform. Ojja kujjukira nti bakyazizza bannabyabufuzi babadde bangi. Bannabyabufuzi bano nga abasinga endowooza zaabwe zonna babeera bakuba ekibiina ekimanyiddwa nga ekya National Unity Platform. Ojja kujjukira nti n'abamu ku babaka aba National Unity Platform omuli nga Michael Kakembo ono wa side za wali Entebbe, Tebandeke ono nno nga weeri e Kayunga, omuli omubaka amanyiddwa nga Joyce Baagala naye yakyazibwako ku BBS awo. Bano nno ababaka puroguramu zino ze bagenda ku BBS ezimu zaabaleetera obuzibu wakati waabwe n'abatwala ekibiina kya National Unity Platform. Naye nga ojja kujjukira nti ne President w'ekibiina kino yavaayo ng'ali mu kuziika e Masaka n'ajjukiza Abaganda bonna era n'abawagizi ba National Unity Platform n'abagamba mumanyi ensonga lwaki sikyakyazibwa ku TV emanyiddwa ku TV oba ku leediyo ya Ssaabasajja Kabaka. Naye ati yayogera nsonga lwaki, naye ate era gwe muganda wange alaba channel yaffe eno nja kujjukiza Bobi Wine we yali mu ggwanga lya Bungereza wali ku concert eyali emanyiddwa nga The Return of the Gladiator. Abamu ku bawagizi basalako Medi Nsereko nga bamuneenya obutakyaza Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye Medi Nsereko yavaayo mwenna abasinga mwakirabaawo n'abagamba mugende mubuuze Mayiga. Naye olunaku lwaleero amawulire agongedde okuvaayo nti buli mukozi akola mu newsroom eya BBS aweereddwa miliyoni 2 eno nno nga zaakwongera akumetta nziro na ku
kuvumirira enkola z'ekibiina kya National Unity Platform naye nga ssente ezo ziyise mwami amanyiddwa nga Danstan Busuulwa. So tukyagenda mu maaso era gwe muganda wange ne TV zino ezivuddeyo kwegamba okwawukana n'omugendo gw'abantu mujja kugenda nga muzimanyi mpola wadde nga omu ku balina emigabo emingi mu TV eno amanyiddwa nga Kiyimba Freeman. Ono avuddeyo n'alaga obutali bumativu bwe oba n'akiika ensingo wategeezeza nti ye bw'atunuulira ekkubo TV eno gye likutte TV egenda kuluzinga mu bantu naddala abadde bagirinamu essuubi n'okugyesiga batuuse okulekeraawo okwesiga byeweereza. So yalaze obwennyamivu bwe wadde ng'abamu kubalinamu emigabo bongedde okukiwagira ekya Mpuuga okubongera ssente okuttattana erinnya lya Kyagulanyi kw'oteeka ne National Unity Platform. Gwe muganda wange nja kusaba busabi eba nja kujjukiza okusubscribingawo, okulayikinga, okukomentinga kw'oteeka n'okusharinga.